Bannayuganda bannange katwala omukisa guno okwasa ebintu bino wammanga nga bagambye badde byetaagisa eri bakama baffe abakutwala abakampala n'abaherete ate nabo babikwase abakasiita ababodaboda n'abasaki okulaba nga directives wammanga pulezidenti yatuwa ez'okupreventinga SOP tuziteekamu omusinde ogw'amaanyi ogurawundi okujjako tekyenja okusaba nga akamuwa akasiita akankuwa nti wadde bano bagezaako nnyo abakasiita ogenda ku ground naye ate balakingamu ka enforcement okuva eri mu KCCA ne mu poliisi kati era ntwala omukisa kuno okusaba bakama baffe bano aba KCCA nti bakwataganyizeeko bano singa baba agambye omuntu nti gundi olina okwambala masiki waaba alemye yeeremye ku ekyo bano bajja mukola ki mwarestinga oba omukuba fayini ng'omukulembeze yakola ki bwe yatugamba n'olwensonga etwala omukisa guno But the only difference this time, it will be of my humble request as well for the money to go directly for the purchase of the vaccine. Yes. Actually, I was talking to one of the health operatives and they said if they would secure these doses, maybe 20 million doses, through like World Health Organization, they would get them faster without going through the bureaucratic procedure or maybe government and something. But for me as an enterprise, I'm ready to donate 530 million shillings towards buying 50,000 doses. For each dose is $10,000. That is for the figure. Thank you.